Eno ya ripota y'embeera budde kuva mu kitongole ky'eggwanga kibunazibwako by'embeera z'obudde omwanjuze Kitusa Mohamed. Wabadde okukendera kw'enkuba okutonya katono okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri mu Kalamojja olw'ensonga nti waliwo empewo enkalu nga zikunta ziva eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa mu ddungu ly'Obuwarabu. Wabula ate eri empeweevu era ziva mu gabira g'e Congo y'ensonga lwaki enkuba etonyako ebitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba era nga bitugezaako okulaba ku mbeera y'obudde. Mu biseera by'okumakya tusuubirawo enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale kugeza nga Wakiso nga okiva odda eri e Masaka. So nga ate eri ebuvanjuba nayo ebitundu nga Jinja, Tororo wajja kubaawo enkuba okutonya ebimu omusana nga gwaka. So nga ate era n'eri ebugwanjuba ebitundu ebimu nga Kabale, Kasese enkuba ejja kutonya so nga ate ebimu omusana gujja kuba nga gwaka. Ebitundu ebisinga eri ebukiikakkono mbeera obudde bujja keera nga ya musana so nga ate era enkuba ejja kweyongera okutonya mu bitundu ebimu ebisangibwa Masekati ebimu okuba ku diguli 27 okutuuka ku 29 eri e Nakasongola. So nga ate eri ebuvanjuba nawe era enkuba ejja kutonya ebimu okuba ku diguli 28 okutuuka ku 30 eri e Soroti. So nga ate era ebugwanjuba nawo era enkuba ejja kutonya ebimu okuba ku diguli 23 Kabale so nga ate Kasese 29. Ebukiikakkono era omusana gujja kusigala nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi wabulaawo mu Arua wajja kubaawo enkuba okutonya ebimu okuba ku diguli 29. Bwe tugezaako ate ne tulaba mu kibuga nga New York yo tusuubirayo omusana okwaka wabula nga ebbugumu liri wansi ddala kutuuka ku diguli 9. Embeera obudde nno ya bunnyogovu eyo ddala so nga ate mu London nawo ziri 5, e Nairobi 26 so nga ate e Beijing era nayo embeera budde ya bunnyogovu ebbugumu okuba ku diguli 3. Tuyanza kubeerako nawe beera bulungi.